Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire muri bulungi. Ya nze siri fine olw'ebigambo ebitambula ku famire yange, ku baana bange, ku mama w'abaana bange. Tebinsanyusa. Era omutima mbadde nga sisula bulungi, omutima gugenda kwabika. Omutima gugenda kwabika. Era famire zaffe nga zigezaako okuŋŋamba Amiri tovaayo kwogera. Amiri tewennyonnyolako. Nate nga sennyonnyolako. Bwe mba sennyonnyoddeeko. Famire yange bagiteeka wansi. Nange nze kennyini banteeka wansi. Simanyi biruubirirwa byabwe ki. Simanyi. Ensongera ddala esooka ensonga. Ebigambibwa nti sirabirira baana bange. Abaana bange mbalabirira. Abaana bange mbalabirira okuva lwe baazaalibwa. Anti neento eddagala twagendayo ku Heather. Twalina mu COVID. Twalinywera ku Malukomu. Erubaga abasawo nabo banjulira era twagendayo okutandika okunywa eddagala. Era nze yasasula buli kimu. Eddwaliro okuzaala byonna nga nze abisasula. Zahirwa asembyeyo. Buli kimu nze abadde nga asasula okuva ku antineento. Zahira bamuzaalira Kibuli. Mawiro gonna buli wabadde nga mukyala wange azaala mbeerayo okuva nga azadde n'ensulawo ekiro ekyo then ku makya n'envaayo n'engenda n'enkola. Ogwo gubeera musango. Abaana bange mbalabirira tewali n'omu era wabeerayo omuntu yenna avaayo n'agamba nti yakwata lisiiti toba yasasulira ekintu kyonna ku mwana wange agireete. Neno olaba omuntu tababeeramu ebigambo tebivuddemu ffe babiri ate ne mubabilivinga nga boogera ebigambo ebyo ebinzikakkanya awamu ne famire yange. Ensonga ey'okubiri, sikubangako mukyala wange, sikubangako maama w'abaana bange, simukubangako. Era sini eri mu video etambula. Maybe they wanted to portray biri ebirala ebya past relationships. Maybe nga kye baali baagala okulaga. Enze simukubangako bya bulimba. Era mbasaba omuntu yenna avaayo nga ayogera akakkanya omu ku ffe n'abaana bange yenoonyeza bibye. Era nze mba mulaba ng'omuntu aduumirwa enjala. Abasinga babavujjayo nga boogera abo baduumirwa njala. Balirabanga ekkubo mwe bayinza okufuna ekyokulya. Okitege naye kati ogenda kujja okakkanye nze okakkanye maama w'abaana bange. Then kati tomanyi nti waliwo obulamu after social media. Esawa yonna tusobola osisinkana oba mpate oba kuziika oba dduwa ne tusinkana ne famire yange. Naye olina ajja n'ayogera ng'alaga there is no life after this. Omutima gunnuma. Mama abaana bange Rebecca, okimanyi. I loved you. Ate nawe wanjagala. Ffenna tweyagala. Buli omu yayagala munne nga n'abali waka baakirabanga. Buli omu yayagala munne naye bano abantu bano ba third parties abo be bajja nga boogerera. Kwanze nali nsirise. Nintandikawo bulungi nnyo omulimu gwange, nintandikawo restaurant yange, emirimu gyange gitambula, obuvunaanyizibwa bwange mbuteekinga. Simanyi kati lwaki nze omuntu asirise sivanga yadde okwogera ekintu kyonna. Simanyi lwaki kati ate bwe baagala okunsojjasojja. Baagala kunnyonoonera bulamu. Siina nze buzibu na famire yange bonna. Yadde obutakkanya bubeerawo naye tulowooze ku baana.
tulowooze ku baana tuve mu bino ono yankola kino ono yakola kiri si birungi tulowooze ku baana kuba abaana bajja kubeerawo olubeerera era bagenda kulabalaba ebintu bino era baana bange nze nkyogera wano mu kamera maama amwe namwagala era naye yanjagala ensobi za buntu kyonna kyonna kyembanga namusobya ansonyiwe kuba nange era kyonna kyonna kyabanga yansobya namusonyiwa ku mutima era akimanyi nze nsiba nkimugamba n'omwaka guno egwali gutandika nayogera naye ne mugamba nkwagaliza kubeera bulungi kyokka sikwagaliza kintu kyonna kibi akimanyi asobola obbajjirayo message n'azibalaga nga twogera nga kimugamba nkwagaliza birungi buli kimu kyokola ennyimba zo zivuge buli wamu konsati yo okoleyo ne konsati abantu bajje bamuwagire era nsaba buwagizi bwammwe mumuwagire mu buli kimu kyakola maama w'abaana bange Rebecca mumuwagire nange mumpagire Mungu fena atuwa obugabirizi tusobole okubeezaawo abaana baffe ensonga ezisigadde zonna zaffe aba babiri era nze sikiwagira zibeere mu media mbasaba ekintu kimu mikwano gyaffe oba mwenna abatwagala kutusabira ate saagala kubeereko ttiimu nti oba ttiimu gundi ya ffenna mutwagale tewali mubi ate nobody is perfect ya mwebale kumpuliriza basabira birungi Mungu abaye buli omu kyasinga okwagala Allahumma amina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.